Bulamusiza nnyo nnyini ddala yonna gy'osinza okutulaba on the sidelines bulijjo ne mukwano gwammwe Simon Muyanga Lutaya. Nziramu okujjukiza nti gwateekateeka omukolo teweerabira kujja ku Eden Gardens. Ku Eden Gardens wano e Nansana buuza simu ziizo ziraba tukubire ekitibwa okuteekateeka omukolo gwo kulya naddala ekiyitibwa emmere. Bana Eben tumanye emmere kintu ekitibwa okufumba emmere ey'omukolo gweyogera kika kya mukolo tukuwe bajeti tukufumbira emmere abantu bagende nga boogera bajje bantu bajja ku mikolo baba kamu bubiri bwe balondamu bwe batebinywe boogere ekyo n'omugole bamuwerabira omukolo teyanyumi kale olabye bwe bammera nti omusajja yafumbye ekimere. Give a memory to your function. Contact us at the Eden Gardens bulijjo tusobole okubaako ne gye tukolera awamu. Ate nziramu okujjukiza nti ku SML News Yugi tuli ttendekero an institute of media naye mu short courses tetusomesa mwana myaka ebiri just short courses jangu oyiga akantu kamu bubiri oyagala video editing, photography, public speaking, mentorship, news reading, presentation ku TV ayakwera presenter radio tobimanyi bulungi ne bwoba obikola nga watandika ng'olimu akabulamu jangu tukuwa obudde tuseemu akalunga ako. Kale nkuwandiza nnyo nnyini ddala ku mukutu guno nze Simon Muyanga Lutaya. Nina omugezi Kasozi Samuel philosopher mukwano gwammwe tuyite mubiri wano. Kasozi ayina ekizibu kimu nti abaganda baga nti enjogezi yogezi era neekonda nnyinimu ku muze olugero olwo lumanyi kati bw'ayogera bw'ati bw'aba baakonyera atawulabala ne basanyuka mbawulira nga papala bulijjo naye tulina okutambulira nsanyusa okukulaba ewaffe embeera mukyala n'abaana ebyo bizibuzibu ebyo kazozi oli bizibuzibu omanyi abantu abasinga kale abagezaako ennyo okunoonya ennyo okumanya ebyokuwasa batera bivakalubirira. Yesu teyawasa. Isaac Newton died a virgin. Teyawasaako yafa mbeerera naye amagezi gokaaga musoka akati ebintu kale wotulanga ye hitira embaga yagikola ng'abuzayo ssaawa afe ne bamugatta ne mukyala we Eva Brown. Era hiti abamubuzanga ku bufumo naga nti marriage is the only adventure open to the cowards. Buli mutiitizi yenna awasa n'akalina kyakukola yenna awasa kati ye teyabiwanga nnyo budde yali preoccupied n'ebyokola. So kyekimu ku kizibu kye tusanga nze Kasozi mbeera ewaka omukyala ayagala mugende auto nina ebitabo byange so omalizanga mulwanagana awo nga tuli mu gundi y'emu eyo. Hey Kasozi, I have just discovered nti abakazi ekintu kye basinga okwagala ku nsi si ssente si bya bugagga abakazi baagala attention oba time olumu kye batera okugamba kyekyo lwakuba time nayo ate tewo waliwo quantity ne quality of time. Quality time ne quantity of time. Abasinga abaami abali mu byalo kyenavudde kuleta kompyuta Kasozi ebisinga sikusobole nga tikandeete kompyuta kubanga amagezi mangi dda naye nga kyeyogedde ekituufu kiri nti ffe abanoonya amagezi obufumbo butukaluubiriza ddala kubanga nzijjukira aliwo obudde bwe nali nkola masters yange Makerere nga siina budde ekituufu nga siina ki budde era nakati nkaluubirira okufuna obudde obumala nze sibeerangako nti nda idle time buli kiseera nsula n'ebitawedde yoabutinzi olina kino olina bino genda eno noonya kino kale omukyala bw'abanga si mugezi nnyo mulemagana ng'era essimu bwe yasooka otusumbuwa omukyala nga bw'obeera ku ssimu ennyo bw'atalowooza mulina be munyumya nabo so nga ate kati essimu tegwafuuka mulimu buli kimu kiri wano onoonyeza bank account eri wano saawa eri wano diary reminder eri wano buli kimu records identity card zaffe oli abuuza national identity siyina byonna biri wano kati nabo TikTok ono bwe yajja nabo ne bafuna ekibazo bagenze bayiga nti essimu tebeerako discussions tuba kubirala kale eyo nkujja eyo nsanyusa okulaba bali kwera naffe
abantu baffe baweza obubaka nga bakusiima amagezi goyina ng'oteeka ebintu perspective tebannakugurupinga naye batangurupinga otambulira awo kuba olaba ffe batugamba when you find a smart person just learn to work with not to compete. When you find a smart person just learn to work with him not to compete. So kakati wabeera ye aba basobola groupinga ne kaso temugroupinga just enjoy kasozi waleta idea ye noli naleta idea ye temutawana groupinga bonna mubeere nabo yes mu enjoyinga abantu abo so temutawana kasozi nsanyusa okulaba njagala kutwala butereevu mu nsonga y'ebyenfuna. Okay. Abantu baffe wano naddala bannabyabufuzi bonna abali ku ludda oluvuganya gavumenti kumpi n'abali mu gavumenti ekintu ky'ebyenfuna kino tebakifaako nnyo. Kizibu okuwuliza omuntu manifesto ye ng'erimu direction eyogera ku abantu banaafuna batya so nga abakuwerekera katugeze nga bana balina ababodaboda abawerekera banywa amafuta beetaaga okukola beetaaga message ebagamba nti bw'ona amala kino ojja kuganyulwa bwoti mu byenfuna. Naye nabadde disappointed nga kojjange Robert Kyagulanyi Ssentamu akolokota kasuku olw'ensimbi Museveni ze yasuubiza zaataabawadde kubanga yaga nti mu ssako yammwe ngenda kuteekamu biliyoni tiyabagambye nti mugule buutu y'emmotoka nteekemu ebisawo bya biliyoni buli omu akwate agagagenda. Naye simanyi ennaku zino Bobby kyaliko okusobola li Bobby ng'atandika Bobby yalina oba omuzungu balaga nti alina omukazi omuzungu yamuteekateekanga n'amuteekerateekera ebintu n'avayo n'akangira ddala wano ng'ayogera statement ne zikakanyaza wano ng'olaba n'abeebweru bakola ki ennaku zino Bobby oba takyalina handola. Saanyumidde obubaka bwe ku kasuku obwo yadde amulangira nga sente ze bamuwadde okumugulirira okulya. Abantu ba wano ab'opposition lwofuna sente balowooza Museveni yazikuwadde. Buli oyogera ekirungi ku Museveni balowooza baakuguze. Buli otakkaanya nabo gwe musiru gwe mukadde bwongo bwakona. Saakitegedde 5 biliyoni mu ssako gwolaba kirina buzibu ki? Era okusookera ddala nti politics waffe twamwonoona ne tuva ku idealistic politics oba politics owa idea ne tudda ku adversarial politics. Enjawulo yeeruwa? Idealist oba ffe mu philosophy twalinga tusoma kye bayita idealism. Yes, nga idealism batugamba nti no nothing existed apart from idea. That even the creation of the world, it was an idea into God's mind. Naga nti ensi bw'etika njawule kino idea. So bo batugamba tewali kintu kyali kyexistinga nga idea. So kakati bandi babatuufu banga idea si kyekirowoozo kyosooka nti katukole omuntu era babitenga nti tukole omuntu mu ngeri yaffe yali tannamukola naye ng'ekirowoozo weekiri. So kakati politics eyali badde omutuufu yali badde wa idea nsonga naye ffe ate twadda ku adversary oba politics ow'okulwanagana okwewalana ow'obulabe. So kakati kyekimu ku ekyo nti lwaki ebiruma abantu mu ggwanga wano ebisinga twali badde tusobola okutuula consensus ne tubisolovinga. Yes. Ne tuba tetukkaanya oli n'aleeta ideas bwana Simon Muyanga Lutayi. Ensonga lwaki China esobodde okukula nga ne target gye bali batagetinze 2.3 okuba nga bagobye kye bayita absolute poverty. China yagigobedde mu 2.24. China tekyali mwavu. Absolute poverty tekyali waliyo omunkuseere asula enjala owakatadooba China tebakyaliyo. Ekiriyo relative poverty ntino wembeera emuyenga nze abadde omugagga w'enansa n'emuyenga baba bansinga naye nga siri bubi naye nawe bodde enansa ojooga. So kakati China basigaza relative poverty lwaki nti oluvannyuma lwa Chinese civil war bo baatuuka ne bagamba nti
multi-party adversarial politics oba okubeera n'ebibiina ebingi nga birwanagana ffe si kye twagala nga China. Kasuka buli omu akasuka. Bo ne bagamba katukole collaborative politics nti political parties eziriwo mu opposition ffenna tutuula wamu ne tutunuulira idea ne tulaba tugitutte tutya mu maaso. China Communist Party kati efuga ne parties endala 12 naye zonna baminisita abaali mu parties endala babateekamu eno. Era ne mu constitution yaabwe oyina okwebuuza ku bano banno boolirawo mu coalition. Yes, omwe mugenda okuleeta policy ti targeted poverty alleviation kuba eno yeegobya obwavu mu China. Oyina okwebuuza ku bali nti tuyinawo kino ne tukibawaako. Naye ate ffe wano twalema okukozesa opposition okucekinga idea z'abannaffe ne tubeera nga tuli mu kulwanyisa bannaffe. Kati kyova olaba nti President Museveni gwe twalisuubidde nti opposition yaliwo muteeka mu layini waleeta policy bavuma buvumi policy instead of coming up with critique. Yes, nti weyaleeta gundi eno PDM bagivumirira okukamala naye nga mazima ga Katonda singa otuna China weegobya obwavu enkola ze zimu ku bwe zityo enkola nga PDM lwakuba ezaabwe bazitandika in a form tukiyita strategy from strata olwazi n'ogattako paka ku top. Bo okugoba obwavu bakutandika kuviira dda ku Mao Zedong nga yakyali mu bukulembeze. Mao Zedong wakwata obukulembeze yamanya ekizibu kya China ki nti yaleetako policy kye yayita giant leap forward nti twagala China ebuuke ekulaakulana egoba amawanga gali nekigaana ekibakafayaga so kaakati kyagaana nti benyigira nnyo mu production ne banegirekitinga agriculture enjala yatta Abachina. Miliyoni eziwera n'40 ez'Abachina zaafa ku mulembe gwa Mao Zedong. Njala. Nti bonna baali mu kola factories ng'ogenda okutuuka eno inflation n'erinnya nga consumer goods teziriiyo ne baddamu ne bakitereeza. So kaakati olwavaawo basooka kulwana kugoba njala. Emmere kikulu kubeera era kyekyakuza China. Actually gundi yange master yange Makerere nonyereza ku mmere. I first says the politics of food. The politics of food. The media perception of the media framing of GMOs, the genetically modified organisms in Uganda. Nti ekirese GMOs entegera ya kyento notono. Yes. Nti tetukyasobola kubeera na mmere ng'ogisimba n'emala emyezi mukaaga kula. Bantu baagala mmere. Population ekuze. Ne tuga nti kati let us adulterate the gene. Yes. Ebijanjalo bikulira emyezi 2 baba byetaaga ebibeere resistant ku ndwadde ate tubiteekemu ekirungo nti waliwo ali ebijanjalo byokka nga tayagala kulya green kati kiki ekiri mu green nakyo kiteeke mu kijanjalo kyo ng'oli kasaali ebyo bwe bityo. So naye engeri bannamole gye bakiguzaamu bannayuganda nti bino ebimere ebikula once you call it ebimere perception eba efudde wendi. That's my awo ng'oli ku kituufu China olaba Yesu we yabeererawo around AD 3 we yahuulirira awo paka 32 China baali balina population miliyoni 3 China. Era eyo ye period China mwe yakulira bagiyita golden age of China olw'okuba emmere yaliwo baali meŋŋaano nga babaera bakungula ng'eri basikamu gye batalidde bagiyiwe. China yaliwo nga Yesu waali yalizo dynasty nga baali bazimba dda ne Great China Wall nga Yesu tannaba kujja. Yes, Great China Wall yasangawo China yali yakula dda Yesu we yabeererawo nga tajyogerako mu Bible. Yesu yatambulirangawo mu Middle East. Oza baategeera ebyalinga eri ewalala yatambulirangawo mu Middle East. Ne wootunuulira ne Yesu engoye ze baayambalanga eza fulungu siriki China baali bazifulumya dda gye bazisuubulanga. Kyovula China ewali Silk Road nga bayitawo ne bagenda osuubula China. Yesu yasangawo China nga yakula nga China tegambika. Great China Wall ne wobeera mu satellite mu bbanga kilomita 4 kye kintu ku nsi kyolaba
n'okisongako nti eyo Great China War obune naye bagizimba emyaka 5 nga Yesu tannajja bali bamuyita Shayi Huangdi yagibazimbise China. So China eri abakristaayo nga abatono gye bali abatono naddala no mu bitundu n'abasiraamu Tibet gye bali abatonotono naye nga babayigganya nnyo police tezibanyigiriza. So okutwaliza mbadde nkulaga ti Mao Zedong yatandika police okugoba obwavu kyenkulaza nti n'opposition yaffe tulakingako bakita casting wide our net tebasoma nnyo kyekizibu ekibayigganya. Singa baali basoma osobola okumanya Museveni aleese eki parish development model enkola eno yali ebaddeko wa oba yali yeefaananyirizaako wa we yali gendayo olabe. Singa bagendayo ne balaba tebaali wakanyiza nnyo kino oba kale bawakanya balongooseemu kyenkulaze nti nno President Museveni ye kye yaleeta Mao Zedong yatandikira mu kyakusooka kugoba bafanjala kye basookerako nga bagenda mu lugendo lwabwe olw'okulaakulanya China basooka kugoba njala. Bakikola batya? Baddira Communist Party neeyungula bammembe 800 abakulu waggulu Battadwongo katugeze wano ku NRM Battadwongo abo NRM ne babasindika mu byalo ebisingamu abaavu. NRM tujiwe ojukira Battadwongo yokka ndesa bano kuba be bali mu buyinza neri Communist Party yali mu buyinza yo yasooka nesindika bakaada aba Communist Party ne basindika mu byalo ebisingako abaavu abantu gye bafa enjala nga buli kaada bamusindika ne bamuwamba yumba 5 twagala ogaje mu mbeere ogenda okuvaayo emyaka 2 nga balina emmere ebamala nga tebakyafa njala nti gwe omugagga Kasozi bakusindise Nansana gwe member wa Communist Party gwe tusomesezza ategedde ekigendera kya China ki nti poverty alleviation program esooka tugobe enjala mu Bachina tugobe endwadde n'endya embi kyekyasookerwako. So we bamusindikanga ng'ogenda n'oso ne bakutwala nti no Muyanga Lutaaya ne baneiba waawo oli mwavu enjala ebatta ne bakusindika awo amaka 5 bagakuwadde okumala emyaka 2 bajja kuba bakola assessment balabe obajje mu mbeera eyo nga bakutaddeyo nti no ojja bayigiriza crop rotation tulime ku karoti tulime ku kino ekyo ojja kugoba endwadde z'amaaso ojja kugoba kwashako n'ebira ekitegeeza temujja baspendingako sente ku bujjanjabi. So bo baamanya tusooke yes ne babayigiriza nga babasindikayo ku makya yigiriza abantu obukola ku exercise nga tebannakola n'olweggulo esente ze tubadde tuspendinga tubeere nga tetuspendinga naye za spendinga as reserving deno bayigiriza n'endya ennungi okuzimba obutandaalo toyi bakikola mu myaka ne basooka bagoba abantu bakukwasiza amaka 5 n'omulala ekkalamu gye ne basindikayo bammemba 6 egindi bagoba abantu abo bwe baamala ne baleeta olwate poverty alleviation program endala yakujja ate bitundu mu bwavu luli bajje kuba individual bakukwasiza bantu. Yes kati mumaze okubateeza balima emmere obutandaalo weebuli toyi basimye buli kimu weekiri ekitegeeza endwadde bakeera ne bakola ku exercise omugejjo kyovula nti no China ne Japan we basinga okubeera ne aging population lwaki bakaddiwa nnyo babayamba okuba nti babayisa mu bulamu nga basobola emibiri okugitambuza. Naye ffe wano osanga omuntu ali mu kibuga obesity omugejjo gumumalawo eri basooka ne babirwanako kuba wano kyekimu ekyanyiga PDM nakola ku PDM nagikolako kogundi evaluation mu Lubaga division naye nga abantu abamu bambi kubena kati okugeza kitunze Rungujja nanonyezaako ku 10 abafuna PDM nga 2 sente bezakyankana kabalala bazikozesa era nga bali successful yali alina ensawo z'amanda 3 alina ensawo 28 kakati ate ebitundu eyaje nanonyezaako ekyabalemesa sente omu we bamuwa sente nasooka jjako emitwalo 3 n'atwala mu ddwaliro bamulongosaaniya kakati ako kye twalibadde ng'opposition tuvumirira tetwalibadde tusooka kutereeza byabulamu by'abantu bano n'ogenda omuwa sente nga tagenda ziteeka mwaniya eyo opposition bwetyo si kiwanga tu si yakati naye ng'ejja kumala ejje ejja kumala ejje naye nga gundi principle gy'ogamba ngitegera nti bwe bufuna ensimbi
mu kigayegayeemu kati ngeza akasuku twandibadde tubuuza kasuku bamwadde sente z'aba content creators. Yes, tubuuze be baani awo we walibadde ekibuuzo ekisooka content ki alagawa era future yaabwe egenda kuba etya mu avaamu ki kaakati awo opposition baali badde think tank mu opposition yatudde dda naye ekizibu nti beegobako abagezi ate tebali kuluutinga bagezi. Olaba sa empaya ezisinga z'owulira nti zaawangaala zaalirayinganga ku balwanyi. Roman Empire baabeeranga ne basikawutu abagenda ewala eyo ne bategeka contest ez'abalwanyi abaana ne beekuba yes bagradiator ne beekuba ne bamanya ono mulwanyi be bateeka mu magye kyekyabawangaza si kugayina nti enkyaleeta national ID musookeyo okwegeza kikalamoja ne bakugjayo nga bakuleese ono merit ojja kuyimirizawo empire. Political parties zaali badde zisportinga abagezi okuvira ddala mu university ne mu masomero ne mubateekamu si kulinde eno nga beesimbyewo muba wano nga manyi nti kati emakerere tulinayo abaana bwe bati balisoninga emukono aba kyovola abantu wantu tugenda ofuna independence ng'abasajja babidandi ba John Kakonge baani bonna babasportinze. Omuzungu yali abasomesezza ne babawa scholarship ne baba boostinga. So political parties ayibadde zikwazityo nti tufuneyo abamanyi economics abantu 10 batuule bakolenga research kukuba bituli mu okimanyi nga gavumenti y'Obote ye yasinga mu ngeri eyo bakikola nnyo kubanga mu gavumenti y'Obote bannamuli bano abasinga boolya batono wana abakuli abakadde abo baasomanga Babali Francis w'omubuuza ne bantwala Egypt n'ensoma emyaka bwegiti ne bantwala Misiri n'ensoma emyaka bwegiti ne mu byobufuzi kyala abantu Museveni bakyakozesa Kabe Mutebire Obote yasomesa Mutebire yali Governor Bank of Uganda naye nga baleeta scholarship ne balonda mu buli kitundu ne babasindika mugende mudde mukole baali bakyali ku mulamwa sikala za Museveni ani azitwala sikala za Museveni kuba oli ekyalo kyamanyanga ti gavumenti etutte Muyanga ebuyindi asome ebyenfuna ne bakula balani nti Muyanga obanga buyindi wasoma ebyenfuna otuyambye otya sisobola kubuulira abantu ku kyalo kyaffe gavumenti ya Museveni beesomesezza ne basuumuusa nti emusindise ebweru kujja nawulira nti baalina bye baatwala okukola ebyamafuta ebyo era n'abamu ku Nadamu Sciences era be abamu be bajja Iran ne babaddusa ne babakomyawo naye ebitundu byabwe twabategedde bakomyewo wali ekyalo kyamanya ekyo kale katukigumire nti nno munnaye tetukyalina kyakikolera balina sayidi ennyo gye batera okubajja kyekimu ku kizibu kyovala nti olaba Amerika lwaki balina ejje ery'amaanyi. Amerika abaana babawandiikira okujja mu magye nga bakyalina mu college ne bamuwandikira ne bamusaba okujja nga bamaze omulaba so kati kyekita amawanga gaffe ku saidi ya gavumenti kyetujja okuba nenyaamu munoonye abantu abali ono merit naye wano ku opposition kyeŋŋamba ti essaawa eno baali badde bayina abaana senkitanka erowooza ti president waaba alese PDM tugikubyemu tutya ebituli ne tuleeta alternative waaba alese policy ey'okuwa ba content creators sente azitadde mu ssako ffe tuyinza kuleeta alternative ki. Olaba Yesu lwaki yajja n'alwana Abayudaaya abo n'atuuka nti kaakati yawamba n'okuwa Judaism teyeeyongerayo ye yali enzikiriza y'Abayudaaya ate Christianity teneesaasaana. Yesu yajja ng'alaga awa alternative ku bivu ebiri oba ku bikyamu ebiri mu nzikiriza ya Judaism. So gandi mukujja yaliwo opposition era baamuyigganya nnyo tiyajjanga ng'awakanya bali bye bakola agamba kino kikyamu nze ndeese kino amateeka 10 mu kifo kya tiyagasi bamukomera misumaali yaliwo opposition naye biro ze baamutwala gwe expenses ziwera ze baamutwala embiro Yesu Abayudaaya ku Yesu era Abayudaaya tebaagala Yesu bamuyita false messiah claimant naye nga yajjanga naga nti tulina mateeka 10 twalinawo n'agattawula eti bakutemeko omukolo Yesu nagaa nedda nze ndeese mateeka gakwagala. Abayudaaya ne bagamba gw'owedde sabbiiti n'omukka tegunyooka woba oyagala otambula nga baleeta kabona n'akwata wano ekitabo n'akasuka ejjinja werigwa ne bakuba saako okwetoloola enju awo olina otambulira ku lunaku lwa sabbiiti. Yesu najja n'abagamba sabbiiti teriiwo ku lwa muntu endiga weegwa mu kinyooba ento ogijja. Abayudaaya ne bagatu ajjawo kino n'aleeta alternative
kati ne bagiwakanya yenkola yaffe ya bulijjo yali efiitinga munne omuntu okusibira ewaka bannaye mu lunaku lwa sabbiiti omanyi wekiri ekizibu so yaleeta ebintu nga biri in line with human nature omuntu okugumiikiriza ebyo so kakati na mu opposition ono waaba aleese nti awadde bano sako idea simbi kuba yes wano abantu kye basinga okwetaaga wetutula mu economics tulinawo kye bayita capital formation and capital accumulation. Capital formation mbadde sirina sente ntandika nti sirina capital. Yes, so ezo ze zimu ku ngeri ti government esobola okuwa sometimes tuzitana transfer payments. Transfer payments kidefining nga money earned without corresponding provision of work. Omwene bakuwa sente nga tolina kyokoze pocket money omwana atalina kyakoze abatalina kyakoze omulako omuzaala no muwa that's a transfer pay pension wamala dokola tolina kyokoze ne bakuwa ekigendera kyakyo ti abantu bano basigale mu money economy nga president Museveni wagiyita nga bayina kye bayingiza basobola okudimandinga kye tuyita aggregate demand naye demand weetebaawo kyekimu ku kyavaako unemployment mu biseera bya economic depression ayina sente yagule entula yagule ennyaanya kati atunda ennyaanya naye n'aba ne kyafuna so nga ate ku kyalo tujja kubeerako n'abaagala ennyaanya nga 8 naye ng'abalina obusobozi batono kwaliwo kye bayita demand ne aggregate demand. Aggregate demand ye demand nga eri backed with ability to pay. Njagala entula ninamu 8 n'oli ayagala entula nga talina so mwifo ky'okubeera n'abaagala entula nga tebalina nga tebalina tubeere n'abaagala entula nga balinamu ekyo so government wevaayo neteeka sente awo kiba kitegeeza mu promotinga demand yejja okuleetera n'abaproducer bongera oproducinga so ekikola kyokka ekyokuteeka sente mu sako kiyina monetary effect nti abantu kati ebyo Kasozi tubitegeeza tuye abantu baffe ate era tulina kukola guno omulimu tituveeyo ku media ez'enjawulo tudde ate ku kye bayita real journalism kuba naye yafa tetulina nango neetisse kale mbulira obufu bwa journalism ngomanyi nange ndi munnamawulire journalism waffe yava ku addressinga issues ne tudda mu kye bayita sensational journalism ow'okusendasenda Tori amala obudde yalize wano n'asomesa abantu tusobola tutya okupromotinga ebyenfuna mu bantu ajja kudaana aleeta ebyokujubisa ebyokusesa abantu baagala ebyo fulufiga yakoze bwati kati journalism n'ayonooneka nga ye yalikoze guno omulimu ffe twalibadde tusomesa abantu nti no President Museveni waaba awadde bano abantu ssente ekisooka ffe mu economics tulina kye tuyita multiplier effect ebirungi ebiva mu ekyo ekikoleddwa ate ebirungi ebyo engeri gye bisobodde tutera kukiyita ogundi rappelling effect oba ife ng'amayengo we gajja gadduka ne effect engeri gye gyesatulatinga mu bantu nti wenziri akasente akatono kempadde bakasuku nti $5 buli ba content creator n'afunako $5 olunaazikwata bw'ati ajja kuddukirawo kwakedi agule kamera bukiri kati ekyo kye tuyita velocity of saturation sente saturatinze baziwadde abasako $5 oli n'afunako 5 oluzikwata bw'ati nkuweereza ku mobile money ongulire essimu empya esobola okukola bweti ow'essimu amala atumye India economy eba ekula so tokivumirira nti kikyamu wabula tukiyambye kitya okusobola okufunamu ebigenderera bye twagenderera so kaakati we baba abawadde nze opposition n'alibadde nsobi abalibadde nkubajja bafayo nti mwawadde ba content creator naye temwamaze kusunsula batuufu be baliwa kubajja kwesanga nga n'oli atuula ku sente n'ayawula senga n'ayawula okugulu naye bamuwadde sente content kigwa okuliyetinga bw'ayawula alina positive impact ki ku economy teyalisaanidde nga tulina abaana abasobola okunnyonnyola ku GMOs zisobola zitya okugasa abantu teyalikoze nga tulina omwana asobola ogenda Namulonge ku Nakuri n'agamba nti waliyo lumondo wa kipaapaali Museveni kye yababuuza bakasuku nti
content ki awo weewali obuzibu awo wetwali twetaaga era nababuuza nti content wamwe akola ki nti ffe abantu balangiramu kiza content tagambe tetuganyi new phase of advertising. Yes, awo nakirabira ku kaawo naye ng'ate waliwo wetwali twetaagira ddala ewakulu. Olaba ekintu kino sa amawanga ku mulembe gwa Bill Clinton 93 amawanga gaali gatandise kye bayita gavumenti ng'etambulira ku mutimbagano seetaaga genda mu ofisi kunoonya minisita okufuna kyenjagala. Era Clinton yakola nnyo okupromotinga Taiwan wano y'ekizampo ku mawanga agasinze ku kye bayita e-government. Nkiraba bulungi. Yes. So kaakati twalibadde tuga nti abantu bano na wano baagezaako naye ekyagaanya. Kaakati baalibadde bayita wano ba content creator nti mwe musobola okupromotinga ekyo tusomesa abantu. Bulungi nnyo. Yes. So kaakati twalibadde tuga nti yes mufunye ssente zaffe. Nti sefuko nina byendi nga nkola gwa kuvuma gundi. Obadde ovuma lwaki oyagala likes. Gy'oko mufuna likes ne views. N'okufuna abalangirako katukuwadde akasente kaffe ekitegeeza tukendezezzaako ku tension gy'obadde nayo obadde oyagala kola ebyamagezi katukuwadde akasente kaffe ne tusooka tushapinga content gwe twagala alina positive impact eri eggwanga si socially sensational. Kati opposition ate yandibadde etandika okunoonyereza ekyo ebe eyambye abantu babiri ebe eyambye ayagala okuwaayo ssente n'aba n'azifuna ate nga mu babeneficiary b'ebiri ku mutimbagano digital aba opposition mwebali ate nga be bakisooka namu okugiraga President Museveni video ya very good video ya Bobi Wine etambulira ddala era ekintu ekimu kyenenya ku opposition yaffe nti opposition yaffe bakyaleme balinga omuntu agenda mu nnimiro n'akeera ku ssaawa 11 n'agenda n'enkumbi nga temuli muyini aba atageze kola kikatu anti kyenkulaga nti no aba akedde nnyo n'enkumbi naye nga temuli muyini yes oli ye waakulaba ng'ofuluma ewaka agamba agenze kola naye nga tolina kyokolayo. Kati opposition mawanga gaffe aga Africa bwe zityo babeerawo ne boogera naye nga tebalina impact. Bwetukola bwetu nga tewali impact. Lwaki nti ekintu kye balifuniddemu advantage esobola okuyimizawo political party tebakikola. Opposition nuupu eyinza otya okuba nga terina mukutu oba social media. Omanyi sente ze baalikoze nuupu newe baalitadde butesi Kyagulanyi ng'akolola mu dakiika 3 views zibeera mu 8 baali badde babakozesa nga balina omukutu YouTube channel era bwe guyitako ekyamagezi tekiyita ku mukutu ogwo abantu bangi nga yaga nti mwana bakyali mwafunye bu PDM obwo mwana bukozese bulungi abayaye baabo bawadde naye tebababulidde enkozesa temugaana busente abaana baali eyiye ku PDM wano we yatandika opromotinga fulaga kyekyadirira ekitegeeza nti wonna nga buli omu akutte fulaga opposition baali badde basobola okukozesa amaanyi gaabwe mandate eyo gye bakyalina ne bapromotinga kino be basooka kyangu nnyo okumobilizinga. So kaakati wano yali badde afaayo n'agamba nti bannange mwenna abaana abakkiriza mu nuupu ffenna essente bawaziwadde tuziggyeyo mu ssako mu improving. Sente tesosola nejujje mu mbizi omusiramu bw'omugulako ennyama gy'atema gyetwala tabuuza gwe ssente yonna ekikulu kyabina nti no gitadde mu nsawo kyekisinga obukulu oba evuddewa efuuse yiyo kati ragira gikozese. So baali badde bagezaako kuteeka abantu baabwe nti tubayambye tutya okubanga nabo basobola okutaapinga abo be bajja okufaanansinga political party. So twali badde ffenna tuvayo ne tugamba ssente zino za muwi wa musolo we babanga bazibawadde za muwi waki wa musolo ate nga ne muwe baziwadde nabo babi wa musolo indirectly they do a lot of so kaakati babanga baziwaddeyo tuzitaapingemu tuzikozese. Njagala okulaga nti abantu abamu be tutendeeza mu Africa ano ba liberational leaders oba revolutionary leaders kufuna independence. Omusajja omusinga ensi bagenda ne basoma ku musajja bwe yakola ebintu opposition baali badde basobola okukola ebyomugaso. Baali bamuyita America Cabral ye yayamba Guinea Bissau ne Cape Verde okufuna independence obajja ku Portugal. America Cabral yali agronomist ng'ali mu byabulimi
naye omusajja yatandika okulwanyisa Portugal yatambula kilometers 7,200 nga agenda asomesa abantu kulima kilomita 7,200 nga ataddewo gundi gurupu y'abayekera Portugal naye buli katundu ke baali baleetinganga mu byalo abantu n'abagamba okusustaininga liberation yaffe against Portugal eriwera established eyina amagye eyina buli kimu naye ffe n'enjala etutta tojja kusindika abantu bayala ku ddwaniro ate balwana ki n'abagamba buli we tuli tulina okulima n'abayigiriza okulima era basobola sustaininga so kakati opposition yali badde erwana nti buli member wa opposition atisi afune kyakola tuba encouraging bwemuba ku social media muzisikeyo sente jangu oteeze content wo ofuna akasente mumane mukateeke mu party so tetwalivumiridde buvumizi kintu ekyo twali badde tuyutilizinga advantage mu kintu ekyo so twali badde tugamba tutya nti wano olaba singa baavayo President Museveni yaligenza okudda okuyita aba content creator nga solution yagina aba creating ebyekisulu tebaali etutte twali badde tugamba nti mubasinga abazze content waabwe talina nnyo gundi effect eri positive eri economy because content must be defined. Yes, it can also be classified. Yes, waliwo content gwokola for segment y'abavubuka content gwokola kati ono wafe wa current affairs ow'abayimbi ow'abafirimu ate era bw'oba ogenda omutunda buli content oyo alina akatale kapiringa. Yes, twalibadde tutunda content wo kati Bobi Wine yali tasobola kuyita kasuku n'amugamba kuba ne batuulanga pate nga Bobi Wine taliiwo naye Nuupu naye mutalenga kale ne bamuyita nga ntwawulidde wafunye ensimbi omukulu bwetu badde tulowooza nti bwe zinaayamba bannayuganda okubajja mu mbeera mwe bali. Yes, oba ne bwe kitaali badde eyo option nga tebagikutte mwe mujje buzinga party ey'opposition ey'amaanyi mwe mujje mulage nti ffe singa ffe tuli mu gavumenti nga tulina ssente bwe zityo twali zikozesezza tutya okulaakulanya abantu bano nti twalikoze eki. Yes, twalikoze eki nti ffe twali badde tusookera kunoonya tuyambye tutya abantu bano okudiversifyinga content gwe bateeka ku media agasa kuba kakati abantu asinga content aliko wano nga bwe tutudde gwe tulinako omulala gwe tulinako content wa Uganda naye tetubayambye kuba promotinga kuvuganya. Yes, tubiyamba okuvuganya Wasenga Nantume naye content katumukirize mu line eyo. Yes, kati tunina content wa Nantume nga nze mbadde mu gavumenti mbanga nti content sijja mugaana naye tufune baka app akadetectinga nti omwana amulaba mwana muto nga ye tasobola mu accessinga because I know abaana gye basomyemu science emakere ne IT tebasobola kulema okukikola bulungi basobola okukikola ng'oli olutaya batuna account kyaloginze very good nti gundi wati nti no nti ono account ya muto kuba jukira abaana kati nira eyina gundi yena information bulungi nnyo so oba ne bagamba nti katukuliyetingewo nti app nga abaana abato bonna ezo zezaabwe then yoba TikTok nga tebajja kugenda eno balina kubeera ku app byawe biriko kusoma era gwe omutakkiriza omukulu akkiriza omuto okulaba that page kwekitegeerekeka ate n'ekirala era kyenkulaze nti n'obutaba na idea bane president Museveni tukkirize bye bakozeeko babikoze naye babadde beetaaga nnyo idea z'abaana abali mu opposition olaba China etteeka lye baayisa eriregulatinga bino byonna bayise etteeka nti nno mu weekdays omwana yenna omuto ow'essomero tolina kuba ku ssimu kumala ssaawa 2. bamanya batya nga atali ku ssimu abazadde baba monitoringa omuzadde omanyi gali amawanga natali wa buvunanyizibwa era bamonitoringa batera okujja ne bakola random survey ne bawunya nti kakati tugenda ku interviewing abaana wiki ewedde wakola biki tebatandikirawo kuzuula nti omwana yamaze obudde batandika ne bajja nga batrace kuba abaana abo boogera amazima natracing ate wiki nakoze bino nakoze nga mboozi n'atukalaga kusaawa bwesi nabadde nkola ne bamanya nti gwe tocontrolinga mwana wo so bakiteekawo nti omwana alina okuzanya essaawa emu yokka mu weekdays
naye lyana lyawana e Uganda litandika kwemubaliza kusatu nga n'ensingo yaguddeyo lyebase. Muwala wange ku myaka ena nga essimu bw'ogimulekera ku ssaawa 2 ez'ekiro keezi ng'ayinza okubaako paka 8 ate ng'omukaka bukasi nti weebake. So kaakati ekyayina ekyo baakigambye. So kaakati na wano twalibadde tuleta options bwe zityo nti wabanga content nga wasenga nantume tugezeko tufune abaana emakere ba designing restrictions ng'oyita mu mitendero mutuukako naye tumusigaze then tumanye nti bano babinna Uganda kubanga njaga okukakasa wane Uganda ne tumala tupromotinga film industry esobola okwemployinga miliyoni enye ez'abantu film genda olabe Korea nzikanye naawe era nga Rachel Magola we yagamba olumu naba nti bannange ffe ekisaawe kyaffe kino ekyabayimbi gavumenti eganyi buganyi kyaba creative eganyi buganyi kutuyamba neffe tusinga tuleeta ensimbi esinga ez'omupiira mubuuza nti bwoti naba nti ffe omuyimbi wanaakuba ekivvulu waliwo ow'ekikaali wali tafuna ate abakizimba bwe mba nkutta omuzindalo okuyimba abali ku ngoma ate abali ku gita tugenda okubala nga abafunira ku muyimbi omu basinga abali ku omupiira. Kakati tuddeko ate abafuna indirectly abasiika enkoko awe wali ekivulu omanyi namujogeddeko naye n'embizi ebaawo byonna buli kimu kibeerawo babeera nabo bafuna ssente ekitagambika olw'ekivulu. Kakati ogateeka ababodaboda abatambuza ekiro omanyi nti tebeebaka. Nalina omwana ngamba nti nze ku Valentine eno njagala emitwalo 9 ngenda gikola kuva ssaawa 12 paka ssaawa 6 nja kuba azikola azifuna. So kakati ebyo byonna byongera ku economy. Kakati kyenkulaga nti no content creation twalibadde tumuyamba buyambi mu diversifyinga singa ge malowooza agava mu bavuganya. Kakati sa okukola ku kino kyenkulaze nti no ngojjako President Museveni opposition beebalize ne idea Museveni yali anguye okuzana okugiwaayo. Yes bakeere nkyabagambe nti anti content creation olaba ennyimba zokka eziyimbibwa wano n'okeera enkya n'ofuna expert okuva oba Hollywood nga 5 ne bajja ne bayigiriza abaana okuwandika script buli nnyimba wano basobola ozannya mu movie abaana ne batematema busere kati kankulaga oluyimba nakyakalanga ne taata wa Kyentebe genda omwana asooka kuzannya oluyimba omwana ne taata we controversy eyo nga taata ya trainings omwana obwenzi bwe bakyakala omwana asobola okuwandika kasere ne kasika n'abe Scotland. Yes nesika n'abe Scotland n'abe Korea. So awo abagenda okubeera employed bokka. So opposition twabadde tuvayo na idea wezityo nti we twatwaga promotinga content creation nga sente zino bazitaddemu no muzitaddemu zikole eziddako tuziteeke mu ki tuyambe okuteerawo abaana ebifo we basobola okuzannyira movies zaabwe. Katugeze oli ayaga kuzannya Walumbe ne Kayiikuuze engoye za Kayiikuuze yali ayambala muzimanyi muleeta abaana emmengo wali bababuli Kayiikuuze yali ayambala atya mufune ba artist wali ku Buganda Road bazi designing omwana jaza nye Walumbe nga artist ya designing afunye ba extra abanaaberamu obwana bwa Nambi bwe yatambula nabo bonna bafunye emirimu babeera bafunye. Yes. Eyo firimu ebeewedde ate firimu eyo n'ebweru etundu anti kakati tubayigiriza okuwandika script za Luzungu si za Luganda naye wano kyekikyakuba filming industry ya Uganda bazanya nga baganda bokale bagenda osimanya nga ne Ojoko oweri tajja jigoberera. So to diversifying tukize nti Luzungu lwamera kale ne ya Luganda wabeerawo wali subtitles. So tugezeko okuimproving abantu ziba naye togoberera bulungi. Yes abaana we bali abalina Oluzungu tukize regime esomeseza abaana balina Oluzungu. So ebyo byonna bituyamba okwongera oku diversifying content gwe tulina naye tetujja kuvumirira buvumirizi. Therefore twalibadde tuwabwe advice biki ebirina okukolebwa nti oluddako olwo opposition mumaze ku ekyo kyokka ekyakasuku musobola okuliyetingawo debate eyeweek singa ffenna katulibetinga kasuku kwekyo kuba yes kubanga kiina ebirungi byakyo bingi tukuso tuyambe sente zo zikozesebwe singa kakati bali obaga Nigeria oba Korea ba promotinga batya nti sente ezo mufo ky'okuziteeka kale mu ssako muziteeke mu Central Bank oba sekyo Central Bank ye ejja okuzizza mu ssako ez'enjawulo then n'abantu bakategorizing mu ssako ez'enjawulo
ti content creator nti tuli mu agriculture tucreatinga content ki as promoting agriculture abo babeerewo nti ba content creator te sasa Simon Muyanga anoonyeza ku mmere agende Namulonge n'agende e Kabanyolo bana ino tuuka egundi Kabanyo nze nasange nte gye baabotola olubuto wano ne bateekako nga ekibikka ng'ente eyo bagikolerako experiment sabusa yenyoola etya singa tugiwe emmere bweti genda okwata ekintu ekyo ojo kiraga advantage yakyo kiteeke ku social media olaba abantu we batagirabe so abo tubazze wali nti bapromoting agriculture tuzze wali abatuwalizimu omwana agende e Kachumbala abakwatire local painting Nyero bakulaga abantu abaaliwo edda mu Uganda baali bawandiika batya be bampeitinga ensozi zino basipeitinga naki nti musulo gwe baakazanga Masanda ebyo byonna bisomesa oleete content nga gwoliko history wa ggwanga oyo content tuvaawo tujja tutunuulire tupromotinze tutya cultures zaffe omwana afe wano agenda akunoonyeze agambe nti abaike abali apoka bavaawa tisabukirani ya Kalamajongo agenda akunoonyeze Kalamoje eyina ebika bimeka nti waliyo baddodosi waliyo bamasanyiko waliyo babokola lwaki bano baddodosi nkiraba bulungi so ojoleete content oyo omuntu atuula atunule tumale tulage nti amawanga nga America bapromotinga batya culture yaabwe nti Red Indian wogenda mu state ez'enjawulo bamanyi nti eno state yali mu kika kya Red Indian eno yali mu Bakarioki eno yali mu Bayaki eno yali mu Bamaka era ne babazimbira ne museum ze Bamaka bayimbanga batya bakubanga batya musical instruments ebyo byonna twali baddenga omwana baspecializinga ku ekyo ku culture zalinga bazina batya baali bakola ki ntugende okupromote okubrandinga culture y'Abakalamoja ne y'Ababotswana ne mutwetera dance ey'enjawulo tuli mu Kirusha on the sidelines Kasozi Samuel philosopher abali eno ku mabbali bwetyo bwe tukola ki abali mu kisaawe abazanya banjawulo balina abo nga bakola ki ffe tuli eno on the sidelines ku Kirusha gye tubirabira ekyokubiri kyenjagadde era okugattako ekyandisappointinze mu b'empuliza aboogera ku ssente za kasukuuli 5 billion ndowooza abantu ekintu ekitibwa ebigambo amakulu g'ebigambo tebakitwala nga kikulu naye bwe nali nsoma Emakere communication amagezi ageta latent meaning omuntu bw'ayogedde ekigambo kitegeeza ki kuba ekigambo ekimu kiyinza okutegeeza ebintu eby'enjawulo okusinza kuba kyogeredde mu Luzungu tukiyita ambiguity sanga kirina amakulu nga ga mirundi 5 so bw'oba olowoozezza ku kigambo otegeera mangu Museveni teyawadde kasuku ssente abaddewo kimanyi teyawadde era netwa tudefining ekika kya ssente it's not a transfer payment is a sense bawadde obwereere wabula zino ssente zikaalinga interest yabagambye mu sako yes mu Luzungu ekigoye nti saving and credit cooperative society ekibiina ekyabatereka n'abeewola nga beegattidde wamu saving and credit cooperative society so wotandika okunywa kimu ku ebyo tuyinza okutwala in fact oba ebitunudde ewala Museveni twandiba timugaa nti nedda twagala ensimbi za mirundi 2 akasiimo nga akasiima akaffe kuba akasiimo ogenda nako ensaasaanya ebayo teri akubuuza akamukabitte naye bwaka nti nzitadde mu ssako Museveni yawoze bano ba content creator ensimbi zimale ziddemu economy oluvannyuma revolving fund mwewole kuba wetwalinga tusoma economy batusomesanga credit creation olaba nezindo commercial banks nezo zeewola bwewozi mu central bank so nazeera ziringa sente zino ez'abakasuku tino Stanbic ejja ne yeewola mu central bank central bank aneebawa nga balina okukola kye bayita credit creation tewawa Stanbic bank nemala neewa Kasozi n'atwala mu posta
Posta nayo nefunako kuzavudde mu Central Bank naye ate newoomula n'atwala mu Pride. So esente ne zeetola in the end ne tucreatingawo credit that has been created. So kakati ne sako bwe zikola wola gundi agenda azizasise kye tuyita multiplier effect. The number of time initial expenditure multiplies to give final change of income. Tuwe tuziwono n'agenda agula kamera owa kamera n'asuubula ogenda okumaliza nga mwenna buli omu alina kyakoze eki yes. So kakati ebintu ebimu twemenga kubitwala nnyo politiko buli kintu kiriko advantage ate twemenga kulowooza nti gavumenti buli kyekwekyoni tujja kivumirira. Olaba gundi Ivory Coast waliyo omukulembeze baali bamuyitawo gundi Biogine Hosfet Biogine yazimba church ennene eringa St Peter's Basilica ye Rome. Aba Ivory Coast ne bamubuuza ti lwaki ozimbye church ennene eyo bwetu n'abagamba nti singa saagizimbye zo sente mwali zirabyeko oza biliyoni 5 singa president teyazibawadde baali ziwadde opposition nti zizo ate zituukayo sebaba basobodde ozijjayo ye ate kuboze balya nuupu yokka for example omwaka nuupu tuweza okukola kisanja kingefuna 5.4 billion omwaka sizakwewola sizakuzaayo kusala ku babaka ba parliament ne government electoral commission okuba wabakozesa emirimu gyabwe naye ye Bobi Wine alaba nga ffe ba content bwe batuwa olwo ffe tulya ssente za gavumenti ez'omuwa omusolo. I was disappointed. So ebyo byonna bituzaayo nti no tulina okuddayo we tuba nga tuliba promotinga democracy political parties zimanye role gye zirina okulayinga naye watali ekyo tujja kwesanga zino political parties zijja kufa endala ze zijja okujja ze ziritereeza kino kwawo otula political parties singa bonna ba Nigeria bagana ezasooka olwokuba tezaali idealistic political parties zaafa paka nayo zijja. So tulina okuteekawo political parties nga zitunuulira ki ideas sobola kupromotinga Uganda kugenda mu maaso. Bino bye buli nsonga yali badde Uganda opposition bali badde baleeta alternative. If not, support it. Sirubeera nti tujja kujja tuwakanye mujja muga nti yes president kino kyakoze kiryokenze era nvumirira nnyo abantu ajja ne bavumirira nti bonna basome nga nange P7 nagituulira ku bonna basome nga sasudde yadde akasente ng'okyali muto wasomera ku bonna basome 9 ntuula P7 9 yatandikira UP yaje 9 yagisubiza mu kampeni ya 9 9 netandika kuwasomera naye era wadde Museveni etanaleeta bonna basome nze nasomera ku mulembe gw'Obote nazalibwa ku mulembe gwa Amini nga amalayo 7 n'ensomera mu gw'Obote Kasawo Mubanda boarding primary school wane Mukono batuwanga ebitabo bya gavumenti ne kalamu ne rabba abalinga mu P3 okweyongera babanga ne seti naye ffe walinga ne kalamu ebitabo niragera biriko property of the government of Uganda not for sale nanyumyanga nawe okitegedde kyekyali ng'ekigabe ne bongezaako n'obutabo obusomebwa nga tubufuna okuva mu gavumenti. I think bwatuyamba kuba katulina abaana abalemereddwa okusoma nga abazadde basobola kugula bitabo. Ate kye bwasingira nze olaba ekimu ku kyandeetera okugezewala bwe nti ewaka waaliyo ebitabo nokulanga tusoma bitabo twabisomanga batukaka nzije jange ate kye yakola yasomesanga kisumuluzo obutabo obwo like bwe wasomanga ezo novels twasomanga kisumuluzo obwo bwe butyo sewajjuba bwe bityo bitwasoma endoza nabyo yali mu kaisula era byalina impact so kakati nekyo nakyo tukyebaliza gavumenti era kusoma bitabo kakati atolawo opposition ate bali badde badda ku ekyo tutukize kiri nti bw'aba aleese bonna basome fate tugenda kwongerako na bino kuba byaweebwa ndi abaana ne muyimba ekyo kuba tebalina ssente naye muyimba ekyo abaana mubawe ebitabo abaana tebajja kusoma busomi lwa musomesa abaana beetaaga okukola research owaabwe ffe tujja kwongerako n'ebitabo abaana bakole research buli ssomero libeereko n'etterekero ganze bwenjagala gavumenti ewa abaana eggi singa ndi mu gavumenti kati oba ne wabawo gavumenti ejjange ekola nabala nga njagala buli mwana gavumenti singa ewa omwana buli mwana omusomi ejjeeri buli lunaku one egg
Kitegeeza olunaku wali amagi obukadde 10 no. Naye ng'omanyi supply yeeyo. We need 15 million eggs every day. Omanyi emirimu egiri awo. Kati gwalunda enkoko lundira ddala ez'amagi. Akatale weekali. Gavumenti ekagule. Katale weekali. Yes. Naye ne nutrition y'abaana. Nayo ng'ogikutteko. Kuba sijja bateeka ku mata. Amata gayinza okuba amazibu. Ekya gavumenti ganti ejja kugabiranga abantu bafa amata. Ku nkola ya gavumenti wano gye mmanyi eya system eno. Kijja kuba kizibu. Bayinza okutuusa ku baana ab'ewaffe ewala amata agakadde yagaboneka expired. Kale saagala kwesigama ku mata. Naye amagi. Go gabeerewo. Amafumbe. Ng'omwana ali entitled to 1 egg. Then kwananywera ne chai obuugi ebirala olunaku lugende. Ne wanywerako amazzi. Kiba kimana. Diet wise ne bw'aba afunye mazzi aba atambula. So tuba tukoze kiri kyogamba ekyaba China. Obulamu bw'abaana. Nutrition. Okendeeza endwadde. So that we are spending less. Yes. So mugenda okutuuka abantu bano okubongerako poverty alleviation programs endala nga tebakya spendinga ku bino ebyewalibwa. So China bwetu byakola kati yagenda okuva obadda ku target kati China basigala okugoba obwavu babugoba mu kye bayita poverty in a natural environment. Nti oli buduuda oba wakalima ettaka ne liyiika kati abo be baddako era babasolovinze baatuuka ne bajja. Yes, kakati ku luno baali bakuza emyaka ndowooza 79 nga Communist Party yeri mu buyinza bagabira abantu abasukka emitwalo 80 sente zabwerere kugabira abantu. So oli wagamba nti no teri mawanga gagaba sente alimba amawanga gaddiza abantu. Government is one of the source of transfer payment. Government ziwa abantu naye mwe bawadde kitya foundation mwagikoze dda nti abantu bano endwadde tebalina ennyumba balina tebakyafa njala kati sente zino zibazo bongera mu cottage industries abantu baba bakula bukuzi. Naye Museveni ono musajja mugezi. Museveni yatebuse ba content creator ne bagaana okimanya ne basanyuka mangu engalo teyabawadde sente. Abantu balowooza tiroza kasuku bamwe leeta emmotoka otike ne batika ebisawo nti biri wa kasuku. Process ya gavumenti y'okufuna ensimbi ezo oteekwa kati okubeera member wa SACCO. Oli registered mu Uganda okubeera member wa SACCO emitwalo 5 ogula akatabo ke bajjuza okulaga nti ddala oli mumalirivu okuwanga weegatta ku kati olwo bw'amala okusindika mu SACCO. SACCO eri Ministry of Cooperatives, Trade and Cooperatives ewa abakugobyeyo tolera kudda lwakituula atonoddamu kati process eri eno twabateerawo jjuza bakupime bakukebere bazikuwe balina right egaana okuwa ne batunulira mu byokola nga tosobola kuzza ssente awo teyabawadde naye nga tisibe yawadde baba balina obusobozi yabawadde olw'olugendo luyinza okuba lwatusaze terubasaze nnyo gwe jasi buli omu alwane kutuukiriza bisaanyizo bimusobozesa gwatooza bonna banaagenda mu ggulu naye ffenna tusiiba mu kyaki. Lwaki ffe atusindika mu SACCO z'okwewola nga bw'aba ataasa basajja balaba nga bizinesi etubidde amuwampe. Basajja balaba employinga bameka tuwe tuba tutunuulira 13 kakati gwe employinga bameka bakuwa obuwi bwe tuba tutunuulira kiki ekirungi oba ethical oba morale ekiri acceptable tutunuulira Greta Good. Basajja balaba bamuwa sente gwe ne batakuwa lwaki Greta Good bameka ba employing genda olabe embala eyishaka bameka aba mubaze yonna okwetoolola East Africa yonna nayo gyayina abasomesa ba university y'ebiki bamuwa eyorolo ya gavumenti okusigala nga abantu bakyafunction mubawa sente namanga amala gabbe yiringa so naawe funa kyokola for Greta Good nti bangi abakufunamu gavumenti ekuwe basajja balaba omukkiriza bamuwe regime zikuliyeting abagagga nga ntawali manifesto ya munabyafuzi eri mu bannamawulire. Manifesto sajuwe nga yabogerako tewali manifesto ya munnabyafuzi yonna wano mu Uganda erimu welfare y'abannamawulire kyokka buli kye bakola be basooka okuyita n'okubonyaabonya tiyagasi tumulya nabo ffenna ne mudduka temweba kulaba abaana n'obukamera n'obusimu naye ne bwaba Museveni yennyini Yoweri Kaguta gavumenti ya NRM eno teina project ku bannamawulire tewali ayina pulaani yaffe. Uganda yonna welfareism yafa yasigala ku bakadde obutono obusente bwe babawa ye wali welfare. Lwaki towanze n'enkola nemba nga nina kapasite erabirira maama anti kakati yensobi nti twale mwezi era natuna manifesto z'abeesimbyewo kasasala bamu welfareism
nemmanya wano tewali future. Genda olabe South Africa. South Africa buli mwezi lwe guggwako babeera n'ennaku nga 3 za kushopinga. Ebeera nga Christmas. Lwaki? Nti gavumenti yateekawo nti abakadde bafuna ssente ziwerera ddala. Kumpi ng'enkumi 4 okusinziira ku myaka 6 ku 7 afuna ng'enkumi 4. Wano waliwo simanyi 2.5. Temuli ssente zaamu. 2.5 omuntu tasobola na kozinga inflation ku kaala akasingirayo ddala obubi. Naye bali babawa ssente ne bamanya nti nno omuntu afunye accident ku buli mafuta bajjako ka percentage akagenda ku ssente zinayamba abafuna accident. Kulironywa lita ya mafuta kuliko ka percentage. So bo bakimanya nti nno tuteekawo welfareism, abantu bano bafuna akasente era olumala bwe batyo omwezi nga guweddeko bagula ebintu okukaliza amatundiro gonna aba producing nga badamu ne ba produce mu South Africa so kakati which is in Africa meaning kisoboka mu Africa. Yes, yamba abantu bano abali unemployed mubawe yakasente bagende bagule kibustinge production nti abantu bano olunagula aba producing abajo ekyo kye tuyita money economy. President Museveni yayogerako money economy kijireeta tuyina kuteekawo induced demand. Demand okako omuntu okugula musobola n'okwata ssente ne mugamba kale katuzibawe bagule emmere yonna kasooli gwe balimye ku kyalo bamugule baddemu balime production yeeyongere. On the sidelines Kasozi Samuel philosopher gwe tunabwe tumaliza bwe tutyo nga twogera kubiri wano tewerabira nti ku Sunday Kasozi yakusuubiza nti agenda kwogera oba tugenda kwogera ku luntalo America gye mulanga alwana ne Iran mu Middle East. Yangamba nombo America yalirwanyeko n'ensi ya Africa. Tosuwe emboozi eyo ku Sunday sawa 2:15 tujja kuba tutuse nga tuwogera ku ekyo lwali twogedde ku bino bwebiki ebiri mu ggwanga. Museveni yakumanyi sisuubira naye omonyo abagezi babamanya. Alexander the Great yali amanyi ekisajja kyakiyitanga Diogenes nga gye kisulasulana mu kipipa nga omusajja yali mwana okuwasa ng'akola masturbation mu katale naye Alexander we Charles Anthony's yajja n'amutuukirira anoonye Diogenes olw'amagezi ge nga naye asula ku street gye basuula emirambo amagumba asula mu kipipa tawasizza akola masturbation. Alexander the Great yamunoonye. Museveni yakumanyi ateekwa okuba mmanyi kuba byenjogera biteekwa okuba nga byali bimutuuseeko naye nga formally temusinkanangako. Omunyo sitanyo nakyagawo bana kumusisinkana wanye abantu amuffe tubeera n'entondo zaffe. Omuyinza obutagala nnyo kumusisinkana. Tekikulimu. Sikirimu era sikirowoozanga nako. Ti okumusisinkana badde sikirowoozangako. Okujjako mpozi eriba idea nga nnene nnyo ne okyagala anti waliwo okyagala. Wenkere nkya nti noonye idea gye njagala musisinkanireko ne kaakati njinoonye. Tikamunoonyeza ku idea eyo. Plan tekirimu. Sinaba kirowoozaako. Kuba manyize nsobola okubeerawo. Nga tomulabye. Nga simulabye amagezi gange gasobola okuntunda. N'omulala n'andaba. Nze ne weevaayo ne ngende Somalia politics waayo muzannya osanga mu paalamenti y'e Somalia. Kuba nkimanyi ebizibu bya Somalia ki. Ebika byabwe Rahanywe bayishaka era be balwanagana. Basobola kisolovinga kitya. Politics enfiitingayo. Solinza amagezi go gakuyimirire. Amagezi gajja kuneeyimira. Abasinga abantu abali abagezi tebeeguyanga. Diogenes Alexander the Great yamusaba nkuweeki yamugamba kimuva mu kasana kange tonsiikiriza sirina kyenkwagala. Omwavu nga talina kyalina. Alexander the Great yamunoonya n'amugamba alabye president. Si president oli empura ekitundu ekisinga n'Afirika. Najja n'amulwa n'amugamba nkuweeki ssebo. N'amugamba do me one favor. Get away from my sunshine. Tonsiikiriza ndi mukwota kasana. Nga talina kye yeeguya. Naye yamutegera gwagamba. Yamutegera era yamutegamu nti nze Emperor Alexander n'amugamba okay amagumba ago galaba nti ye osobola okwawulamu eri yakitawo Philip wa Macedonia n'agaba kopi nti sisobola nti naawe bw'ojja okuba ojja kufanga tetukwawula ali ku Emperor gwa omukopi ku kyalo abuuza Emperor tugeze nga wano masikini wa street agamba Museveni nti osobola okwawulawo eri yakitawo Kaguta n'eri abaku tisisobola naawe bw'ojja okuba n'amugamba nkuweeki n'amugamba nyamba kimuva mu kasana kange onsiikiriza tewali kye yeeguya. So abantu abagezi gye bali nga tebeeguya ebyo. Mbozi ya Kasozi teggwa balojja on the sidelines era bwe tujumaliriza tulindi nate ku Sunday. Njagala kuddamu kujjukiza
nti gwe ayagala okusoma bye tukola kati uli batandise okulera sente za content creation kugamba bulijjo okola content creator wetaaga bu kamera simu naki kyogenda okukola line erimu abantu bangi obwedda kasozi akuwa concepts osobola okuwandiika ku kalicha yaffe jangu ku SML News Yugi tukutendeke mu bintu ebyo weekolera omulimu nga tononyiza mulimu bwe tumaliriza nze Simon Muyanga Lutaaya.